Etuleese okwogerwako olwaleero bwe bulwadde bwa COVID19 obusaasaanidde ensi yonna. Okusooka, tusaasira n'okusabira abantu baffe abakyazuuliddwa n'obulwadde buno. Tukkiriza nti obujjanjabi bwe bafuna okuva mu basawo bujja kubayamba okussuuka. Tusaasira nnyo ab'eŋŋanda z'abantu baffe bannayuganda abafudde obulwadde buno obwa COVID19 mu mawanga ag'ebweru, naddala mu Amerika, mu Bungereza n'awalala. Tuteeka mu ssaala n'abo abakyali mu mbeera embi ennyo mu mawanga ago bassuuke. Twebaza nnyo abasawo abali ku mwanjo mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulwadde buno obugoyezza ensi yonna. Twebaza gavumenti olw'enteekateeka gy'etaddewo mu budde buno okuziyiza obulwadde buno busobole obutasaasaana. Tusaba gavumenti abasawo bafiibweko n'okukakasa nti ebyobulamu mu Uganda biteekebwa ku mwanjo mu Uganda yonna. Twebazaamu ak'ensusso ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu, World Health Organization, olw'okulambika, okusomesa, okuwabula ate n'okututuusaako amawulire ku byobulamu n'enkozesa y'eddagala mu Africa awamu n'ensi yonna okutwalira awamu kumpi buli lunaku. Tusiima nnyo obubaka obuva eri ekitongole ky'ebyobulamu obutukubiriza ku ngeri ey'okwekuuma obutakwatibwa awamu n'okusaasaanya obulwadde buno. Tusaba abantu baffe bonna okugoberera enteekateeka n'endagiriro ezituweereddwa abakugu mu byobulamu. Endwadde nnyingi, kumpi ebitundu 75 ku 100, 75% ziva ku bukyafu. Twagala obuyonjo obuliwo kati mu maka gaffe, ku mirimu n'ebitundu gye tubeera efuuke empisa yaffe ey'olubeerera. Twagala era okusiima abantu n'ebitongole ebiwaddeyo ensimbi n'ebintu ebikalu okusobola okuyamba abantu baffe abali mu bwetaavu mu kiseera kino ekizibu. Tusiima n'abo bonna abakwatizzaako Obwakabaka mu kudduukirira abali mu bwetaavu mu kiseera kino. Twongera okukubiriza n'abalala nti mukole bwe mutyo kubanga omulimu gukyali munene ddala. Era enkola eno etuzzaamu nnyo amaanyi kubanga eragira ddala empisa yaffe eya munno mu kabi. Kino ky'ekiseera ffenna okukolera awamu n'okuyambagana. Mu kiseera kino tukubiriza abasuubuzi ne bannamakolero obuteeyambisa embeera eno okulinnyisa emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa
mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Twagala era okubajjukiza nti obulwadde buno tusobola bulungi okubwewala, tusobola okubuziyiza singa tugoberera ennambika etuweereddwa minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu Uganda. Njagala era okukubiriza abazadde nti mukuume bulungi abaana, abaami mubeere basaale mu kulwanyisa coronavirus. Abantu baffe mwenna tubakubiriza okwewala obusambattuko mu maka wakati mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa. Nga mmaliriza, njagala okubaagaliza okuyita obulungi mu biseera bino eby'amazuukira ga Yesu Kristo. Katonda abakuume.